Yes, alright. Nkulamusizaako nate webale kwekumira ku Yugi Update TV naffe twewaayo okubaweereza okuva ku makya paka budde kuziba. Kakati Prime Minister Robinah Nabbanja avuddeyo n'agumya bannayuganda oluvannyuma lw'okulonkinga Kinti Electro Shop mu kibuga Kampala. Agamba nti okuva ne lwaleero okuva ebaguddewo industry eno okunoonya emirimu mu ggwanga lyattu Uganda oba ebbula ly'emirimu ligenda kubanga lifuuse lugero eri bannayuganda. Agenze maaso n'okubagumya tetumanyi butya. Agambye nti nno gavumenti eri mu nteekateeka eziggulawo amakolero agawera 20 mu kibuga Kampala. Newankubadde gajja kuba geesuddeko ebbanga naye gagenda kuba gayamba nnyo bannayuganda naddala abanaabeera located mu kibuga Kampala okubanga tebakyakaluubirizibwa na kunoonya mirimu nti munnayuganda tugenda kuddamu kudaaga na kufuluma wabweru wansi yo ng'ogenda Bulaaya kunoonya mirimu oba kukuba kyeyo kubanga balina enteekateeka eziggulawo industrial centers ez'amaanyi ezigenda okubeera nga bannayuganda zibawo omwaganya okulaba nga beefunira kye bagulira mu magalo eddiba ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye bino abyogedde oluvannyuma lw'okufuna ejjengo kye twandiise weevu ey'ebigambo okuva omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okumwambalira kubanga gye buvuddeko y'omu kwavuddeyo n'agamba nti no bannayuganda bwe baba bawulira banyigirizibwa nnyo mu ggwanga lyabwe mu nsi yaabwe Uganda bafulume bagende mu mawanga amalala gye baba babeera. Ekigambo kino kyakutte ku mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era by'emu ku bye yakomeddewo mu Uganda bye yatandikiddeko ng'amugamba nti nno erino eggwanga si lyammwe mwekka ab'ekibiina kya NRM abawulira nti nno mulina obuyinza n'okukola buli kimu kye mwagala. Mukimanye nti nno Uganda teyimiriddewo ku gavumenti ya NRM we munaavaawo lumu guno omulembe oba regimu yammwe enaavaawo bannayuganda bajja sigala mu ggwanga lyattu Uganda nga beeyagala banywa balya. So tekikola buvunaanyizibwa ekyokunyigiriza munnansi nga golowooza w'omunyigiriza ggwe oba ofuna emirembe era weeyagalira mu ggwanga eryo. Ebyo byabadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati tetumanyi oba okyokugulawo industrial centers mu kibuga Kampala bannayuganda kinaabawo omwaganya okufuna emirimu kubanga jjukira nti nno gavumenti eno eriko tugirabye enfunda egiwerako ng'oli okugenda okufuna omulimu mu gavumenti oba ne mu makolero ago ag'amaanyi oteekwa okubeerako ng'olina omukono gy'oyitidde ng'oli mwana waani. Kati okusinziira ku busosoze obuli mu ggwanga lyattu Uganda obw'amawanga weesanga nga ne industries eziggulwawo nga n'emirimu gyandibeddeyo naye nga ekintu ekiyitibwa munnayuganda ng'ava mu Central Region yeetakombebwako wadde mu ofiisi y'abantu bano kati ekisinga okweraliikiriza bannayuganda. Kati tumanyi Prime Minister yaloose ddi ng'agamba bannayuganda bagenda kubanga babajja kudaaga okunoonya emirimu ate jjukira nti nno wano Central Buganda gwe mutima gwa Uganda era ne baba banoonya nti nno emirimu gibuze lack of business opportunities. Example eyo erabibwako nnyo mu Central Region nti bannayuganda abali mu Central Region baboolwa tebakyafuna mirimu tebayingiza mu ofiisi kasita obeera nga tomanyi Lunyankole tomanyi Lunyarwanda ebiseera ebisinga munnayuganda agamba kimukaluubiriza nnyo okufuna omulimu mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati guno omulundi tetumanyi Nabbanja Peter Mukyafiiri bw'agenda okuba ng'amatiza munansi nti ekyokugulawo amafakitole oba industry okuleeta ba investors ne bagulawo amakolero kigenda kuyamba bannayuganda. Jjukira nti nno kino si gwe gusoose okuba nga kibeerawo mu Uganda. Tulaba amafakitole mangi nnyo gakoleddwa naddala eyo sayidi z'e Nakaseke Nakasongola mangi nnyo agasali musale naye nga onoonyamba bannayuganda abakolamu nga obabalira ku lubatu. Kakati kino kye kisinza okweraliikiriza bannayuganda. So kijja kubeera kizibu nnyo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okumatiza bannansi nti gavumenti efa ku muntu owa bulijjo era owa wansi. Ye munnange tunaamanyira wa tutya nti nno emirimu eginaagabwa omuntu wa wansi ajja kufiirwako ddala. Oli ku Yugi Update TV kw'osinza obba ng'otuwuliriza. Bw'otannatweyungako okubiriza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu UK, US, abali mu Asia, abali mu China mwena mbatumiddeko. Kakati factory eno yagguliddwawo Shanti egendereddwamu okubanga egenda kukola bintu by'amasannyalaze
naye tulinze tulabe munnayuganda engeri gy'anaaganyulwamu.